Kaakati nno bwe nayogedde ku balogo b'oku kyalo kyewaffe e Kassebwembe mu Kidandali mu Katawuni Buzibwera Nakiduduma Bulamu ne bagenda mwali amannyo ga Sseka Nakakenke Kamusenene mu Njunju Nakabimba Nakiganda Nsozinga ne beegatta Bwanko wali abeeri Ebbanda Kyampisi mpaka agenda emisozi mwakoze olukiiko ng'abalogo nga mugamba omwana atwagaza ki. Ewaffe eyo e Kassebwembe kati sijja kwogera linnya. Waliwo omusajja omu yali abeera ku kasozi akamu ku busozi obuliyo. Juga tulina akassegonja akabugayita Akassennyama awo wonna. Naye ku kasozi kumu waliwo ali abeera sayidi zaawo. Nga musajja mulogo ng'amazeewo abantu ku kyalo. Abantu ne beekobaana ne bagenda ku musawo. Ne bagamba omusajja atumalawo. Omusawo yabagamba ekigenda okutta omusajja oyo munoonye empitambi ye gy'amaze okweyamba yegenda omutta. Baaswama omusajja ebbanga paka lwe yagenda mu nsiko ne yeeyamba ne bagayoola. Bwe baagayoolawo ne bagatwalira omusawo. Ewaffe kati nkugambye eva kasozi ka Ssegonja akabugayita Akassennyama gujjako akasozi kamu abamumanyi bamumanyi. Munnange bwe baakwata obubiibwe ne babutwala ku musawo Omuganda. Omusawo Omuganda agamba mukakasa bubwe nti bubwe ani yabulabye nti nze nti omusawo teyaba baddagana n'eri yabagamba mukwate buno obibwe nnyini mugende mubuteeke ku mulyango gwe. Ne bajja ne bamuteera ku mulyango gwe. Omukulu bwe yazuukuka oba bwe yafuluma mu nju n'agalaba n'agamba ate zino embwa zijooga. Zizze ne zisala ebyayi wano n'akwata ku mudagala gwe n'agalunga. Buli eyagasazeewo tasula gayi teyasula ye kennyini ne yeeroga. Paka nakati abaana be tebakyusanga nnyumba ye eri awo eri. Mwe yafiira nakati mweri emaze emyaka n'emyaka yafa tuli bato mpaka kati. Kikyentegeeza mu ekyo nti gw'okyalogaaloga nnyo ggwe ow'oku kyalo sooka otunuulire abaana bo. Abaana bammwe be batubba, abaana bammwe bafuuse ebirala. Ekyalo kiganye okukulaakulana. Muvubuka munnange abeera e Kassebwembe, abeera e Nakiduduma, Mannyo ga Sseka, Kalamba, Nakiganda, simanya Kulubona, simanya Bulamu, simanya Lubanyi, Mpologoma, Nakabimba, Kamusenene, Banda, Kyamuyini, simanya Mabaale. Mbasaba bwe mabwaga okukyusa obulamu bwammwe muve ku kyalo ebyo. Ekituyambye Mukama atuyambye nti abalogo abakulu bagenze bafa. Naye bw'otoove ku kyalo ekyo mangu togenda kikyuka. Ewaffe okuva e Kalamba ng'odda misozi oyinza obutafuna loogi mw'osula teriiwo. N'obwogaako otandikewo ka hoteero bakakuba. Bw'ogamba nti kantandikewo restaurant ennungi okuva e Kalamba mpaka misozi tolina restaurant gy'oyinza kulyamu mmere ya kakaaga. Teriiwo. Ewaffe bakyanywera amafuta mu bucupa n'osanga ekkubo nga litwala abantu bangi naye bakyanywera amafuta mu bucupa ne babuteeka kabaawo ne bateekamu obucupa buno obwa soda amafuta ga 1,200. Kati nkulengeza ebyalo ebyagaana okukulaakulana. Ebyaffe ku kyalo kwenva e Kassebwembe Nakabimba awo wonna bw'ogattawo ebyalo ebyo biyinza okuba biweza abantu 500 naye abantu 360 balwadde ba siriimu. Do you know why? Balogo abaana basiraane batamiire banywe ebyana byawunga babaloze. Bw'ozaala omwana tomuteeseteese ate oli neiba ye n'amuloga. Kati anaabaloze bennyini abaana baabwe ne bibaddira. Kati afuna siriimu ab'omu nga mukazi n'ayagala 8. Omusajja bw'afuna siriimu ayagala 10. N'obasanga bonna bali ku midaala gy'embizzi wali ew'akakooza bawulubadde omwenge. Abaana bakuzizza agaviiri bali ku ludo alinga asumuseemu avuga booda. Mugamba nnimba tambula okuva e Kalamba mpaka Kamusenene
ombuulire omwaka guno bukya gutandika wakagenda ku graduation mmeka ng'abaana bayo basomedde kawungeera oba basomedde ku modern ne bagenda Kalamba Hill oba ku Kiganda High ne bavaawo ne bagenda Makerere oba ne bagenda ku Mubuzi oba ne bagenda ku Ndejje University ne bamala ne bajja ne babatikkira abaana bazaliramu azadde nnyo nga afubye senior 2 senior 4 simanyi n'abasoma senior 6 bavaawa simanyi gye bava okujjako Mukamusenene kati batono abalogo kuba kati waliwo abalaalo bangi naye ekyamazima ekyalo kyaffe kisusse tubonaabona no ne gavumenti ekunyiga n'otuuka n'abalabe b'ensi ne bakunyiga ne ku kyalo kwova embizi y'omuntu ekuliira ennimiro ente y'omuntu ekuliira ennimiro n'omutwala ku erosi n'okubira waswa baba waswa mukulu chairman jangu embizi yo neridde ente yo neridde n'akuloga ekiro n'asera emmere bumuwogo n'akakanyala n'afufunyala n'akaawa n'agengewala obutooko olusuku ne lukanduka mukyalina amaanyi aganoonya ssente ne mugenda entwete ne mugula amayembe ga kifaalu mbu muve mbwavu abakyasula mu mayumba nga amazzi gayiwe wantu wamu ekyalo kwenva amayumba agaliko gayiwe wantu wamu tegalina na lugogo alina olugogo bakyasala olugogo lw'ekitooke ne batuteeka ku bbaati bati balembeka amazzi ku mulembe guno so bannaye ekyalo kwenva Kassebwembe mususse nalabye wano bataaginzeeko abantu simanyi mu byalo bya mirundi mingi Dakitunuma luddawa waliwo omusajja gwe baŋŋambye Kassebwembe naye asusse okuloga naye nga tonnaloga nnyo nakwetooga mu mwana wa Kakumba atufuukidde ekizibu nga tonnayogera bingi tunula ku baana b'ozaala n'ennyumba mwova bafaanana batya lwaki bw'ogenda ku musawo togamba nze njagala abaana bange babe ne bizinesi ennene okusinga ologa abaabalala n'okuloga emmere z'abantu n'okuloga ebisolo by'abantu faamu z'abantu muziroga ozimba ekizimbe ky'oli najja n'akipamamu bannange temulaba nti tugulubye n'ensi naye ate tuguluba n'ekyalo kwe tuva kyokka naakuloga ekiyigo kye ne ttooyi bya ssanja ku ttooyi omuti ogumu nkoma omulala lusambya agaziya atya amagulu ati nabanga abuuka ekitaba ogenda okweyamba mu ttooyi oyo omuntu gwe bayitanda nti oyo mulogo nnyo okweyamba mu ttooyi ye ng'envunyu zikulingiza nga yasima kannya kati sirimu abamalawo bawoza ddogo sirimu amuluma negenda neyereguza olw'okuba bamanyi kugambye otandika ekizimbe ogenda okusimaasima omusingi oba weeyerulira ettaka n'olyoka osangayo amagumba ebiwuugulu ebitannazibula obubwa obutannazibula amagumba g'abafuge bajje mu kibuba kya Naddibanga amatutuma mumulowooza mumanyi nnyo okuloga naffe tumanyi naye tumanyi si kirungi kubanga bw'ologa omuntu n'omutta eddogo eryo likomawo ewuwo gwe yalisindika ne lituukira mu baana kyova olaba abaana bammwe be babbi ku kyalo be babbi be balogo be batetegerekeka okimanyi nti osobola okuva ewaffe okuva e Kalamba wonna mpaka Kamusenene onoonya omuwala gw'otwalira maama wo bataatawo n'akubula embeerebeere zibayiiseeko zibaguddeko eddalu zonna zitambula zimba Uganda Cranes Wigo basowotokose obusowottoko atandikawo bizinesi gwe baloga waliwo mu Kiranda y'omwana yali atandise bizinesi Mike nga akutte bizinesi bamuloga ng'asuula kasoli asuula era ngenda kubuuza ku muganda wange mutabani wa ssente ebuze kato mubuuza okikola otya ggwe lwakuba nabo tebalagirira gye balaga kino ekyalo kyaffe kiri kulaakulana tekuli wadde n'ennyumba gy'oyinza okugamba nti kakolereko omukolo ogutegeerekeka abaaliko abagagga bassente buze kasita bapiisula bajjajjaffe piisula baagenda zino ezaasigalawo endogolo ne kavulumweto kakyenjeru kasinda ku lunyo